Lawfully wedded to you. To help and hold. To cherish you. You are my only wife. You are my only wife. I'll respect you. And I'll honor you. And today, I surrender everything God has given me in this life. I surrender everything that God has given me in this life to you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Gospel Promotions, BGPevents. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Father's Heart. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola. Omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna. Kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775-86-831 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working.
BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPTV, the Father's Heart. She's the one. She's the one. She always knows. Grace. Look straight into the eyes of Silver. Tunula mumbuli ya Silver. He is empowering you. Abantu balina ebyo byoli. Grace. I, Silver, take you to be my wife. Promise to be true to you in good times and in bad times, sickness and in health. I will love you. I will honor you. I will respect you all the days of my life. You are the woman I've chosen from all the women to walk with you, to walk with me through this journey of life. I vow to you, and I've made those vows to you. I'm born again mine. I accept you Christ as my personal Lord and Savior, and fear God. Promise you in Jesus' name. Amen. Silver, look straight into the eyes of that young lady as she bows to you. Silver grace. These rings are round. They They have no beginning, no end. So I pray that your marriage will be saved. You will not have a start, middle, and an end. And whenever you look, you see a ring on your
finger, tukagaloko please bambi remember jukiranga the vows you made ebifiizo byokoze to each one of you. ebiwese ekimombi buli Amen. amiina. Dear Heavenly Father, taata w'omuggulu in the name of mu Jesus, linnya erya yesu I consecrate these njawulo rings. empeta zino These rings, zino empeta none of them resembles or look more like them. teri ndala byonna These ezifaanana. are special rings. zino empeta za njawulo I plead the blood of Jesus Christ omusaayi gwa yesu and I bless them era all. nzinaasiza mu linnya erya yesu. These two rings zino empeta belongs to this cup. zaabana afumbo In Jesus' name, amen. Get that ring and where we can press it second the smallest finger ekitego kikala on the kisinga hand. omukono gw'obakola Let us speak these words to God. olugendo olugendo Grace, I take you to be my wife, I take you to be my wife, lawfully wedded, lawfully wedded to to have and hold, to cherish you. You are my only wife. you are my only wife. I'll respect you I will respect you and I'll honor you. And today, I surrender everything God has given me in this life I surrender everything that God has given me in this life to you. to you. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Silver, I, Grace, take you to be my husband, lawfully wedded to you, forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, until death puts us apart. I will love you, I will honor you, I will respect you all the days of my life. In Jesus' name, amen. Silver and grace, now that you have declared your consent before this church and before the Lord, may the Lord in His goodness strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined, no man should put asunder. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, I pray for this marriage. These two have decided children, girl children, and boy children. Father, give them wisdom and understanding to stand before you, go in and out, before their people. In Jesus' name, amen. Let's stand. Let's stand.
authority given to me era obuyinza obwampeebwa by our Lord Jesus Christ, bw'Omukama waffe Yesu as Kristo the senior pastor of this church, okusoma ku ekkanisa eno through the power era n'amaanyi which was given to me agampeebwa by our government olwa gavumenti ya Uganda as a to register, yambo okwandisa perform okukola obukolebwata prayer to njagala kubalirakumuli you that today, leero silver and grace silver and grace have become a husband and a wife. bafuuse omwami n'omukyala kandi baliise abafumbo obulamu obwaleero Look at these now. Are they African height or American height? They are American heights. You brothers don't go with that back home. Here in Africa, one is called to be an American height. So these, wow, can you have a big tree? Come outside. Now a Sandeva dress, please, Jen. This reception BGPevents. We get a chance to celebrate the so we're going to get a reception. Our registration cashier will get a reception. We want to remind you that the reception for the new weekend, they're going to be hosting us at EMBAGA that we may have dinner with them. Hallelujah. So you're all invited to the
So yes, Lord, tukwebaza olunaku olw'ekitiibwa olw'obuwanguzi olw'okuwaguza olw'okusanyuka lw'otuuzizzaako abasinga amakuba y'omukama awasa omukyala we national grace mukama tukwebaza olw'obuko obw'amaanyi tukubadde mu mukono gw'omukama abo babadde bangi Katonda wa Isirayiri tezibadde ssente obubadde obulungi okutumanya abantu n'omukama okubadde mu mukono gw'obwennyini tukwebaza Katonda wa Isirayiri tukulage babadde mulina ensonga kuwatutandikira ng'otumanyi kubanga tukulage mukama ng'olwaleero olwabisibwa mukama tukulage mukama ng'olwabisibwa mukama mu maaso ga Katonda
All right. Let's take it out of the way.
Salina buyini komukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Yes, Koroga Silver, where we told you guys. Yes, Aroni, Mukama yebazibu sebo. Amina sebo. Uli ota sebo. Ndibulungi sebo. Nawe ozze ku mbaga ya Silver. Nange nzize ku mbaga ya Silver. Embaga ogirabye ota sebo. Embaga eno erabidde ddala bulungi erimu ebyewuunyisa bingi. Ate eny'ekisiiba gali mufubuka munnange. Kale atugiddeyo okuba abafubuka ffenna. Weewaawo. Kituufu ekyo. Bubaka ki bw'olina eri Silver? Obubaka bwonna eri Silver. Obufumbo buno bwatandise. Akumu obwesigwa. Amiina. Kituufu ekyo. Amiina. Kyenyinza okugambawo ekyo. Amiina. Era nsaba Mukama bawangaze. Amiina. Silver gy'oli Mukama akuwangaze. Amiina. Ndowooza nawe akuguliddewo kati gwoddako. Butereevu. Yinza okubanza ddako. Oba gwaddako. Ate kati ebintu tabimala kati. Tujja kugira naye ffe wetuli tujja kutegekera omukolo. Nga guno ate kati ndowooza Silver yandibadde ne best man. Kakuguliddewo kati best man omufunye. Kale so Mukama akonye omukisa. Amanyi n'akalulu mu linnya erya Yesu. Haleluya. Kaakati ndeeta erawundi ey'okusatu ye next man ne metroni bwe abo bampeera omuziki nga gwewo gwennyini nga guviira ddala eri munda mu magoba. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Amanyi n'akalulu mu linnya erya Yesu. Haleluya. Kaakati ndeeta erawundi ey'okusatu ye next man ne metroni bwe abo bampeera omuziki nga gwewo gwennyini nga guviira ddala eri munda mu magoba mu busomyo bagutuwe mu linnya erya Yesu. Aha otyo oyonesimanye metroni we agenda tulagako.
kushinda kwa kana mambo kwanza manoti nikuonge vya thamani kama niwefunda kuingiza kakanuma mesaja yote sio mbali nami maitalia ni tunao uwe nami haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwa mimi ukishawa Mochuera we muri basi nikubebe mgongoni nikukunike nikutunze kama mboni wakija wapote nifanye kama waoni shamionge ulivyofunza unagoni best bali bagamye mufana ya ruyimbo mufana aba Nigeria bano ba artist haleluya akasera kano kenyini basebo ne banyabo twongere Yesu engaleza amanyi n'akalulu ate bamulindi abantu sedda simanyi obazanjala obazaki engalo ze mukubye Yesu yongere engaleza amanyi n'akalulu tugenda kulya emmere kumufaayo sebo DJ Smack ogenda kumpa emmere y'amatu ennungi ennyo enyingirize mwana mulenzi Silver ne mwana mwala Grace mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kubengalo yes, Silver the Grace. Ingalo ziriwa n'akalulu ebya Yesu. Era muli babuuli bennyini muli beebululi. Muli beeteri amanyina kuba kawulu muli beebululi. Akawulu kaliwo aka Yesu n'engalo. Otyo amina. Abasebo ne banyama akaseera kano kennyini ate omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala batuuse edda mu kifo kino tubongere engalo ez'amaanyi banekandekanye. Weewaawo anja kusaba bagenda kugulawo wankaki eyaabwe ey'embaga bagenda ku officially open up the reception for all of us. Kyentegeeza bagenda kugulawo reception mu butongole erife ffenna bwe banagigulawo bati banamala okusala ne bagulawo reception mu butongole ogenda kuba engalo ez'amaanyi n'akawulo mu linnya erya Yesu. Are you ready? Are you ready? Tugenda kubala okuva ku 10 mpaka ku 0. Baleke bakole batya? Bakwasize amacholo oba machete oba biki gibakwasize bombi mu linnya erya Yesu. Okay, you hold it. Yeah, hold. Ocho basebe ne banyabo ate abaana abafuuse esongono kulwaliro Grace ne Silver bagenda kugula mu butongole batwanirize mu ngeri y'enjawulo. Tugenda bbala okuva ku 10 8 9 7 emu 9 9 0. Ogenda bawa sente kati lindako ngenda sumulula ntandika nabali abali wali kati muveeyo mutuwe give us space tandika nabano ogenda bantu bali bagenda okutula mugenda tuwa omuziki mu linnya erya Yesu. Amina. Are you ready? Ono musumba mulamba ayina ekkanisa bagiyita Mugam Fellowship Center ono ate engineer bamuyita Inasewanyana and Sons balina ebintu by'amasanyalaze. Omwami ono omukyala musawo
akola mu gaire mulago ajjanjaba basajja mitima gy'abasajja ekirimu ebituli ate oli omukyala ali mu maaso ate oyo ate muteesiteesi event plana ebivulu by'aba gospel artist yabiteekateeka oli ali mu maaso so ngenda kusaba tugenda bakubira engalo ez'amanyi nga bayingira ogenda kuba omuziki mugwa mu pasita mugwa ebiriwo ebyabavubuka bano bakakikazina katatawe kakatatawe kakazina ka famire si ka famire ako wamma kazina ka famire mulinnya erya Yesu so genda kubeera emmere y'abatu ndeetera ttiimu esooka the first two I want the first two to come in so nja kusaba naye abakuba ebifaananyi tetwagala kusikiriza bali abali wansi eri they want to also have a clear view of the bantu bano so bampira emmere y'amatu eyingiza We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I am. Someone who speaks with musomesa wangi musomesa anono musomesa mulamba basiba ne banya musomesa mulamba e Makerere asomesa kutunga gundi ngatto musomesa asomesa kutunga ngatto bakobula mwongere engalo ez'amanyi n'akalulu totuula tukyakusomba gwolina kudda wano olina kudda wali ono mukyala asigale wano mukyala alina asigala wano ndeeta ttiimu ey'okubiri n'obampeera emmere y'amatu kakati oli omwami asembye sayidi eri oli makanika oli makanika omwami oyo asembye wano makanika nnyonyi ingiriza nnyonyi oli omukyala injiniya bampeera emmere y'amatu DJ Simaka naye kutuwaamuko natu Ocho akasera kano kennyini ate ndeeta ttiimu eddako nina ensonga lwaki bensembyayo mbasembyayo
nina ensonga lwaki bensembyayo mbasembyayo mu linnya erya Yesu. Kakati mpeera metroni ne next man nabo bayingire mu linnya erya Yesu. Bampeera emmere y'amatu. Bakwerengereza manyi n'akalulu. Webale nnyo sigenda mala budde DJ Smack nsaba opere emmere y'amatu ennyingiriza ate abagenyi mulindwa abagole mulindwa omwami n'omukyala Grace ne Silver. Haleluya mu linnya erya Yesu bampere emmere y'amatu. Mwene muloza twaze mu karaoke abasigadde wano kakati jangu wano Silver jangu otuule wano Silver tuulaawo mukolo gwa Silver n'owonanyiga bagenda kukola biki bate mikolo gy'abannaabwe genda okologoto ompita kanzito gwa Silver kasatu ateesezza kakati Grace bano badde wano come here Grace ogenda kulaba ku Silver gwe kyoyinawo abawagira Grace njagala mumufuwe ku ssente mumwe ku ssente mukwate musomo mwe kusumwana bwala n'abibyo okuveere okuva gye yavudde mu kanisa gwe ng'olyawo osibye amatama osibye face tuleke muwo kwati gwe kati kanjogere kino kampa obunnabbi gweyagala muwala wayambale lino kwata ssente okola otya mu linnya erya Yesu siga ensigo Apostle Brian says so
kati wama kyenkoze njagala Grace akulage China obalime kugamba nti ate nedda abalina sene mukole mutya Metro ni kwate egundi kwate egundi Metro ni kwata wano kwate shimuli ogenda kumubiri mabiga buli ajjo mwagenda bagenda zimu kwasanga boteeka mugondi mulinye DJ Sima ogenda kupa emmere y'amantu eri kwa halali Grace atulagire ko kusiliva kubwerere kati bano basaza something come over me. Yeah, all the way to Kampala. I mean, I just want to buy. I was in the car. When man they get sick, they would do so tumble sick. The car when man get more bus sick. When man they get sick, they would do so tumble sick. When man get more bus sick. One never see my children. The never say Silva ate gwo mulimu ina munene nnyo njagala ge Grace kyoyinawo ogenda kukiira eri mu bali baweereza bannaffe ndoza beeteeseteese omala ojjeko neno mu bantu baffe eno abatuzaala mu linnya erya Yesu amiina bakumpere egundi tebakuwa akayimba ka gundi ate Silva basudde Ocho, sokola geko nikyolinawo tula I need a miracle. Ingereza Silva Siliwa Ocho I need a miracle. Watuka mutekiyongo yimirira Erenga bolko
nga bw'olukumiro kwe badde bungi bubadde buva wansi endaba mutwalo mutwayi lukumi mu linnya erya mukama mulungi basibo nenyabo tyokubireko bongalo ez'amanyi mu linnya erya yesu akaseera kano kennyini ngenda kusaba siriva okwate grace ku mukono omuntu ayire wali eri naawe bano mwami wasu abanyambeko tubatuuze opa oluyimba olusendekerevu naawe kwata munogo weesunze naye manya bikoma wano omutuuze mugenda okutuula mu linnya erya yesu metroni bestimani metroni mukyala wa bestimani wali wansi bestimani omwami wa metroni naye wali wansi mwekwatiko mugende mutuule we mugenda okutuula mu linnya erya yesu tuba oluyimba olusendekerevu akaseera kano kennyini nga temunaba kutuula abagole sayefuna kimikirikira ebyaffe nyaniriza omusumba Birington Mwesigwa ate abeere nga tuwa essaala eggula omukolo guno mu butongole wamu n'essaala ate tutwala amalya g'ekyemisana amiina tugenda kufuna essaala okuva eri omusumba waffe Pastor Birington Mwesigwa essaala eggula omukolo mu butongole wamu n'essaala eya amalya g'ekyemisana tugenda gifuna lumu bwe tunawala ofuna essaala abagole ngenda baweereza ku serving tables wamu n'abagenyi ab'enjawulo tube nga tugenda amalya g'ekyemisana engalo ez'amaanyi ez'omusumba mu linnya erya yesu tukubire engalo katonda omulungi kitange nannyini gulumesi twagala okwebaza olw'akaseera kata akalungi kotuwadde zikiriza ekiseera kino wakimanya ababiri nga bafuuka omu ku lunaku olungi bwe ruti katonda w'ekisa tukkiriza nti ekisa kyo weekiri emirembe gyo weegiri n'essanyu lyo bweriri ffe mwe tuli mwe tuwuga kabaka wabakabaka twagala okwebaza na buli ekigenda okugenda mu maaso speeches ez'enjawulo ebyokulya n'ebyokunywa n'embeera y'obudde ennungi nate gy'otandise otuwa kabaka wabakabaka ekitiibwa n'ettendo tukikuddiza kristo yesu engalo ez'amaanyi ez'omusumba mu linnya erya yesu ngenda kusaba bagenda kumpa enteekateeka bwegenda okuba ate eya efumbiro mbeere nga nti abagenyi baffe babeere nga bajja ku serving tables mu linnya erya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu. If we are set, I'll request abagole oluyimba sebo badijja ogenda twembere y'amatu naye nzikiriza nte mbeere nga abagole batwala ku serving tables atuwe emmere y'amatu abagole babe they are set. Okay, abagole babantwayireko eyo bagenda babatusitula engeri ey'enjawulo bena abagenda kubanga tukiga serving tables.
bwendaba omusajja ayambadde byeru n'olukoba lwe mu kifuba lwazabu enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga amaaso ge bimeeza omuliro ebigere bye binyinga ekikome ekizigule ddoboozi lye n'amazzi amangi amatukuvu laba basinza wosanda navunabe singosana oli vivi lifuname oli oli lulimi lufuname oli era amawanga gafuname oli Sirina chincha imumalirigo Eri musumba tanekera Anunganya era apanirira Ewe pita muchiwongo chokufa Sirina chincha imumalirigo Yes, kanyanirize hallelujah team. Banadiyuga music one. Hallelujah team is your music there. Mugenda tuba ku mmere y'amatu. Mujja kusimba ndoza side za wano. Musanyuse ku bagenyi mu linnya erya Yesu. Hallelujah team, if you're set, come and take control of the stage. Linnya erya Yesu. Hallelujah team. Then ijja kubanyaniriza abaweereza ab'enjawulo mu kifo kino. Babe nga baweereza eri abagenyi baffe. Mulinnya erya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu.
mother's heart. Sebagotuzanga bachinjaji. Kakati DJ ogenda kumpeera oluyimba olw'enjawulo. Mwana mulenzi. Next man soko tule katono. Tula. Kakati basibo ne banya mutunule obwenyi tubuteeke eno. Loza mumulengira. Mwana mulenzi American height. Nigerian nose, Cameroonian eyes, Congolese hair, French lips, Jamaican beard. Ni mwana mulenzi siba mwongere ngale z'amaanyi. Mongolian feet, French figure, Chinese height. Makumi ngale z'amaanyi. Mulinnya erya Yesu. DJ paka yima kakalulu ndinjirako. Topaka yima ku Uganda, paka yima kaluzungu kamukwano budo obwa gondi. Ababitani ali Johnny Blackstone. I wanna love you forever. You are my rock. Kakaluzungu. What? Pourquoi beranganga ngule mutuzi mutubize amala kusubiza kutwala ko bali kusoma bibiri bya bashara mutwale mbona why ayatobulira totulanga babulizi banji Nonya kayimba kayo before reasons ako kaka kali mu dekende akayo before tako kadi sewo ayo ngi mwana aganye mama waffe
oba ono mukyala wange. Yongera mukyala kayenga n'ez'amaanyi. Mwongere engalo ez'amaanyi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Mwenda 24 alira ddala mwana obwalanga bwolaba amukokonya sindagamba omukwano ebale kufumba eno nkoko nkulu yabadde yankoko mpanga nkoko nsajja mwana obwalamugamba yabadde yankoko mpanga bambi mwana obulinzi nawomerwa mugamba mukwano wakoze katundu mpeeko kakokoteiro wakoze ku mukira gw'enkoko mpeeko bambi mwana obulinzi yeyongera muwereze kokoteiro mwana obwala nakwata ata akatunda okusalawo ate aliise ku munne kanywese ku munne nga bulijjo omwana w'obulenzi bw'anywanywera ddala muwe yanywera eddala teyenywesanywesaako yewayo lumu anywera ddala omwana w'obulenzi teyeebwalabwala weewaawo. Oh my gosh, baby, thank you for drinking. I love you. Oh my gosh. Akaseera kano kennyini nga bulijjo naffe abasajja ssebo tufumba ku Women's Day era Silver genda mu ffumbiro tobisanga mu ddiiro genda mu ffumbiro agenda Silver ng'agamba omwana olaba mbi bebi totufukamira tuula ku nze mukwano nze power force. Silver ng'ateekateeka munne mukwano gwe nesanyusa kulaba kulikayo. Oh baby, oh my gosh, my gracious Grace, baby Kibobo. Bana abatabaddeyo nga Grace alayira, abatabaddeyo Grace ng'alayira nze yamuwulidde. I will love you forever baby. Come on baby. Silver ng'akwata kyeyateeseteese agamba omukwano gwe bibambi yako mukwano nateeseteese ekijjulo. Omwana w'omuwala nga bulijjo aliira ddala bulungi nnyo teyeeriisaliisaako yaliira ddala engalo ez'amaanyi eza Grace amanyi okulya teyeebwalabwala otyo
zamwongera nga mukwano bange nkyakwongera lirako ddala njagala ogejje waawo otyo nga bulijjo akatonda kaliwo sirinayo noona emmere esigala wasuula mu kasasiro omwana w'obulenzi bwatyo ng'asalawo atanywese munne. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events era be bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 77588681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working. She's the one.